Oyo ye Kabaka w'Abakadama, Kabaka wa TikTok. Amaze ebbanga nga yeeyita Kabaka. Amaze ebbanga ng'avvoola Omutanda Ssaabasajja Cuucu Muwenda Mutebi Ronald owookubiri ng'agamba nti ku ntebe ku Nnamulondo ya Buganda agiriko mbukyamu ye yateekeddwa okubeera Kabaka omutuufu. Bw'atyo olunaku olwaleero asimbiddwa mu mbuga z'amateeka ne bamusoyasoya ebibuuzo ebimulemye okwanukula. Ono azze mu kkooti nga talina munnamateeka amuwolereza. Bw'atyo n'asabibwa addizibweyo eruzira akomewo mu kkooti ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu afube okulaba ng'afuna looya oba si kyekyo asabe bamuwe looya wa gavumenti asobole okumuwolereza okumuggya mu bunnya bw'alimu olwaleero. Naye bw'abuuziddwa ku bibuuzo byayogera oba ddala ng'abikakasa agambye kimu nti ye byayogera ebimu tabimanyi nnyo kubanga naye tezibeerako obw'olumu. Asazeewo okwewolereza ng'agamba nti waya ze tezibeerako alina n'ebbaluwa ye butabika ekiraga nti alabika naye tali bulungi. Tulowooze nti ebintu byayogera abyogeza bulalu, abyogeza butamanya, oba waliwo abamutuma okukola ebintu bino nga wabula olwaleero bamuvuddemu buvi. Katulabe ebibadde mu kkooti. We are both from the Office of the Director of the Prosecution. There is Counsel on Working Group, Mr. Nahab and Breakfast, so Elwood Advocate. He's on Working Group, you are here. At least give me 2 sureties. Let me have a look at your national identity cards and the LOC letters introducing you and introducing the applicant as per the bail guidelines. Bw'atyo pressure Kabaka wa TikTok ebibye byonoonese nti asimbiddwa mu kaguli naye nga talina na bamweyimirira, talina na looya amuwolereza. Kwegamba ebintu bimusobedde ng'anoonya we batandikira omuwolereza tebalaba. Aba famire bo tebalabikiddeeko ddala mu kkooti. Ekyewuunyisiza omulamuzi nti oba ontaliiko na baŋŋanda ze okuggyako mukyala we yekka y'abaddewo ng'azze okumuwolereza naye era ne tasobodde kumutaasa olw'ensonga y'okuba nti abadde talina bimala kweyimirira musibe nti alabe ng'ayimbulwa. Azziddwayo mu kkooti okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu lwalikomezebwawo bongere okwekenneenya ensonga ze. Where are the sureties for Mr. Musana? At least give me 2 sureties. Let me have a look at your national identity cards and
the LOC letters introducing you and introducing the applicant as per the bail guidelines. Mr. Musana, don't you think they are not ready? Yeah, Cash. Huh? You don't have an identity card? What? So one of them is not ready? Mr. Musana, you have seen that? Yes, I've seen that. I had another person that was So can we conclude, Mr. Musana, that you don't have sureties in this court today? I have sureties, but they did carry out my case. I'm so sorry. So they are not ready to stand for you today? They are ready. Which you did? So you don't have sureties? I have sureties. They are not there, Mr. Musana. Are they there? I would like to look for your forgiveness as I have psychological problems. I'm really disturbed, especially psychologically. I've not settled down and I've been having so many, I would call them spiritual positions that have made me act in a way that is not right. But I am a very respectable young man and I promise. Your doctor is not part of your writing. I'm not writing, I'm just saying that he has no sure that the sureties have not come with notifications. I promise to delete all the publications I made and to ask for forgiveness. I'm not a violent young man, neither do I have evil intentions towards the current government or the presiding government. I respect each and everybody in their authority, and I promise to delete all the publications and stop with immediate effect. If caught again publishing such content on social media, I would plead guilty. But I didn't have any knowledge of me promoting the crime, and I don't have any hate speech. Rather than I was trying to put out the things that I saw as unfair in society. I'm sorry if they came out not right, but I'm not a harmful person, and I don't have any counts of violence, neither do I have counts of hate speech. Oyo ye Kabaka w'Abakadama, Kabaka wa Nti amaze ebbanga nga yeeyita Kabaka. Amaze ebbanga ng'avvoola omutanda Ssaabasajja Cuucu Muwenda Mutebi Ronald owookubiri agamba nti ku ntebe ku Nnamulondo ya Buganda agiriko mbukyamu ye yateekeddwa okubeera Kabaka omutuufu. Bw'atyo olunaku olwaleero asimbiddwa mu mbuga z'amateeka ne bamusoyasoya ebibuuzo ebimulemye okwanukula. Ono azze mu kkooti nga talina munnamateeka amuwolereza. Bw'atyo n'asabibwa addizibweyo eruzira akomewo mu kkooti ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu afube okulaba ng'afuna looya oba si kyekyo asabe bamuwe looya wa gavumenti asobole okumuwolereza okumuggya mu bunnya bw'alimu olwaleero. Naye bw'abuuziddwa ku bibuuzo byayogera oba ddala ng'abikakasa agambye kimu nti ye byayogera ebimu tabimanyi nnyo kubanga naye tezibeerako obw'olumu. Asazeewo okwewolereza ng'agamba nti wayaze tezibeerako alina n'ebbaluwa ye butabika ekiraga nti alabika naye tali bulungi. Tulowooze nti ebintu byayogera abyogeza bulalu, abyogeza butamanya, oba waliwo abamutuma okukola ebintu bino nga wabula olwaleero bamuvudde mu buvi. Katulabe ebibadde mu kkooti.
appearing together. Richard, look up. We are both from the Office of the Director of Prosecution. There is counsel on working group. Mr. Nahab and Breakfast, so Elwood Advocates. He's on working group, you are here. Everything that you first in